Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Mase nkulamusiza. Oyogera ne Kadima ku Beat FM udini na mayanja ne Kabogoza. Okay. Message yatuuse bulungi. Yes sir. Ng'ogezaako okunnyonnyola ng'ogamba nti olina boyfriend. Yes sir. Boyfriend yakubye. It is the truth. That's the very truth of the matter. Kati njagala by'owaŋŋambye. Yes sir. N'abantu babitegeere. Yes sir. Aha kiki oli waawa? Kadima, I've been staying in Leicester in the UK. Okay. I got a man, and this man loves me so much, and I love him. Njagala twogere Mase. Yeah. Njagala oteekemu twogere mu Luganda. Nkwegayiridde. Okay. Agayo Gayo abadde akwagala. Bambi nankwana, weyankwanye, ne mwagala. But after some time, I came back. I've just come back from Uganda like 1 week ago. Okay. And guess what? I have had yet another woman whom he has been spending my money on. Sente Zange zinakulirira. My own money that I use, that I worked for, a lot of hard work and sweat. And he's using it on another woman. Do you believe that? Okay, nsaba kubuuzaamu Mase. Yes. Gayo ono. Yes, sir. Wamukwana yakwana ali wano. Yes. N'akwagala. Yes. Mwali mwerabyeko physically. Yes, we had. Mwali mwerabyeko. Because yes, I did. But I used to come back and forth and come to Uganda and go back. Noddayo. Yes. Kati obuzibu buvaawa? Kati Omusajja, Anzibyeko, he has stolen my money. Because I'm asking him, hey, what's going on? What's happening? Kigenda maaso. Investments, twataddemu sente ziriwa. He's not even minding about me. Not minding about my feelings. Not minding about me in the bedroom. Can you believe this man? How dare he use my money? First and foremost, on a woman whom so kukakkana toyomba nnyo. Nedda kinyiizizza Kadima. Kyakunyiizizza. Yeah? Okay, kakati Gayi bamuyitaani? Adam. He's called Adam. Yeah, Adam. Yene namba gye wampeereza? Yes, that is his number. Kati oyagala tumugambe tutya? I want to know the truth. Let him tell me the truth. He loves me or not. Whether he has, because I know that he has stolen my money. That is being a thief. Yes. Sente ziringa mmeka ziyatutte? Oh my word. If I'm to calculate, think about a very huge amount. Because we worked on very many projects. Kati gwe wamukubira amasimu agamba atya? Kati takwata simu zange anteka ku, I think he has blocked me on WhatsApp, simulabako, everywhere. He's not answering my phone calls. That is being a thief. That's a peasant. That's being a son of Satan. That is what Satan. That's exactly. And a person who is the anus of a tiger. Kakati umanchi obokola Mase atumukubire tovaako. Kale. Tulabe nga tusobola okumufuna. Kale. Oyagala sente zo oyagala love. I just want my things. I want my money back. Not interested in me angambirewo muno sikwagala. Move on. Waliwo ayagala okubuuza yakabuuzo wano. Kabogoza mubuuze. Madam, she's putting you over way of tiger. That is the tiger's anus. That is how they act. Kale mama. Kali wamma katumukubire. Gayo obadde omwagala nnyo eh? Yeah. Sorry. Hello. Adam. Anzibyeko. Jebaleko. Jebaleko. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Okay, Adam kakati bampita Kadima. Nkubidde ku beat wano ku radio. Ku beat. Nkuyambe nkyase. Waliwo omulaba mwita Mase, Mase yatugambye nti abadde bweru. Mase? Omumanyi? Omumanyi. Omuyita otya? Ebibuuzo bingi. Ate njagala kumanya nkugambe kye bantumye. Kisinziira. Abiye badde akutuma kugamba ki? Okay, kakati ekiriwo. Mase akuba amasimu go tokwata lwaki? Anjagaza ki? Nfa tugambe oli boyfriend we. Oli boyfriend wakuba amasimu tokwata kunoonya sente ze zaagala alugenda nti sente ze wazibba kwegamba olinga eyamubba weebuzaabuza oddeeroddeeri
nazibba gambe namubba agaye nti weebuzaabuza ogambye gwe mwami ani nze Kadi Masebo maso omumanyi bulungi yankubidde essimu ng'ayagala njogereko naawe tutereeze ensonga kuba yakwagala waliyo mukwano oguyita mu online gutya tagaye bwe twasisinkana taŋŋambye nti oli muntu we ndogaire ku ntono Facebook ndaba omuwala njera ku Facebook nga muweereza bakayita batya ne bokisi ng'omuwala aŋŋamba nga tampeereza bifaananyi bye nga tweyagala online ansuubiza okujja e Kampala olwo nange ntandise omukuba ebizibu byange anteekamu kasente tandise n'okunyirira naye nga mugamba naye gwe bulompereza ebifaananyi obanga ali mu saaluuni naye kaapu biki masinga ng'akankuweereza bwali bwakiro nga nkuba vidiyo call omanyi kye nalaba kirukuleka baati naye nze ntwala akawondo nadduka musajja wangisebo ogambye weyakuweereza ebifaananyi ebibyo byennyini ebibye nasooka nampeereza nga sirabunamukubira vidiyo call ku imo mama nawe ngakuweerezeeko banaawe oyagala nga kiki naawe mutwale musajja njagala ebintu tubijjemu olwali kakati gwoba wakiraba nti ogambye nti nno nawe mugamba akuweerezeeko anti nze saagala bifa ekyamukujjako gwangambye nti mwesanga nako yajjanga ne mweraba nagye mutwala nze nafunira mbaata mu kutiya nali noonyanko kuba nteeramu mbaata kakati sebo sente z'omwana ono zobba lwaki wamulaba nti tojja mwagala tojja kola lwaki ogenda maaso n'okufuna sente ze lwaki okozesa ekigambo kubba waliyo nga nzibba anti okutwala sente ze yampa ayagala anti wabubbi obwo kati mase Adam, who do you take me for when I promised that I'd come to Uganda and be with you? You stupid man. You man who is a son of Satan. You are the scum of the earth. How dare you say that I was ugly? Yet you told me very well that I was beautiful, and I came to you and you said it is okay. Yes, I look the way I look, but you loved my money. Are you stupid? Are you mad? Adam, you are a thief. You are a thief. You are a thief. Matter of fact, you are partner to the devil himself, to Lucifer himself. You man. May lightning find you and strike you dead. Matter of fact, if you have no idea who I am, if I meet with you, oh God help me and handle me well. You don't have any idea who I am. I hope your dick falls off and you die. You cannot fall on women or kunguma. Okay. You look like a bat. Gwe musajja. Nawe mutwali beera naye. Ali mubbi oyo musajja era ngenda muteeka ku social media everywhere njagala bantu bamulabe that that's the man who is stupid. Very stupid. He's a very in his mind he's like 4 and Okay, Bella FM chinta buli ky'omuziki ekisinga masavu atenga gwoki okufaako obufi katugereko manafa bali ku WhatsApp abaweereza messages ndabe akyemuteesaawo amayanja ne anko banange mwebale tuweereza Hajja Safi yayimba n'agamba nti abakazi ekibawonyawonya butayiga muyige bannange ekibawonyawonya butayiga bye byange ngenze wabala nyo nafabale ddala bw'ato batunyonyodde asanteni sana Anet aliuke ayagambye atya mukwano gwange wanji Okulu kadimba mwebale kutuweereza ayo masa yagala na miggo n'otambula ku lutabera n'otabera mu katoola omusajja babba batya kale kadima singa bazikuweredde n'ozeerira kuba otuweereza bulungi uwere bulungi timbagala nnyo ate wambamba kale webala nnyo munafaani tebandizitwadde wano nga ttiimu ne tuba nga tuzeerira mpola ne twagaliza nnyo akawungeezi kavako olunaku olwaleero kale kandabwano mukwano gwange agamba atya Christine Senyanga ali mu ggwanga lya Canada osibye otya mwami kadima mujebaleko ndagira okukola nabo oyo mukyalo oluzungu lwaleeta bana bwe tubeera eno tuleme kwefuula kirala nnyo bannange wadde omusajja oba yamubba naye abawuliriza nabo kwegamba balina okumujajinga oyo omukyalo alimba bwe tubeera eno oluzungu tulukomye twefuula kirala nnyo bwe tukomawo eka nedda
kyeyava omusajja amubba n'omubba nedda nsonyiwa mikadima nsonyiwa naye omukyala engeri gye yeeyisaamu yeeyisa nti wawaggulu nnyo engeri gy'ayogeramu bannange akunnyonnyola n'oluzungu lwe akuleetedde ebizibu bye naye oluzungulu kisufu naffe tweddemu bwe tudde eno olunafu olulimi lwaffe tuluseemu ekitiibwa alimba kale webale nyo balavuye Christine Senyanga ali mu ggwanga lya Canada agambe tukendezeeko ku luzungu ebiseera ebisinga waliwo lutagasiza nga luganye nga kisusse musula bulungi mbeere bulungi